Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo omwami wambuuzizza nti omukazi abeera n'obulevu nti mulungi okumwagala. Kyekibuuzo kye wambuuzizza ku bakyala abo abatera okubeera n'ebirevu oba n'otulevu. Wambuuzizza nti omukyala oyo mulungi okumwagala. Omukyala oyo aba n'ebirevu taba na buzibu bwonna, talina buzibu bwonna. Ekisooka babeera bakyala ba mikisa, kyekisookera ddala. Abakyala abo batera okubeera n'emikisa, abakyala abo abatera okubeera n'obulevu. Ekirala, omukyala oyo baba bakyala bakozi, baba baagala nnyo okwekolerera. Omukyala oyo abeera n'obulevu oba n'ebirevu babeera bakyala bakozi. Ekirala babeera mukyala wa mikisa. Ekyo nkubuulira taba na buzibu bwonna. Gwe omwami abadde ambuuza ekintu ekyo ng'ombuuza nti omukyala w'ebirevu taba na buzibu bwonna. Omukyala oyo taba na buzibu bwonna. Ekyo nkubuulira era aba mukyala mulungi. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okwongera okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.